Emana makula alemeddeko agambye sina gyendaga era omwami nze muyina ate ye omusaayi muto abadde asoma senior 6 bamuse abadde ayenda ku mukamusajja amawulire si malungi. Jose Chameleone n'abafangoni Forest bikyalanda abantu bavuddeyo okwogera ku ssaga eziriwo ate era bingi nnyo byengenda okuba nga nkuwa waliwo abali emabega w'emitayembwa lwa kugaidinga omuntu gwe baali baagala okukwata kwabo abakuba fulufiga byonna waneno ojja kubanga nga kutuusaako mwana mulenzi Gavin aziikiddwa mu Miranga na Biwoowe. Amawulire tulina mangi waneno ku Legit TV 256 gwe tuula butuuzi kalira nywera byonna mbirina mu bujjuvu mu full swing ojja kubanga ofuna buli kimu kiwetaaga okubanga otegeera bingi nnyo ebitambula waneno mu ggwanga Uganda naye ffe twewaayo okugamba nti tujja kubanga tubikuwa mu bujjuvu bwabyo. Tuula kalira nywera nike n'amawulire ag'ennaku mwana mulenzi abadde asoma siniya ey'omukaaga atiddwa mu bukambwe kigambibwa mbu abadde ayagalana n'omukawa musajja oluvannyuma omusajja n'abatega akabadi okukakkana omwana ng'aluguddemu. Gaagano kangakuwe mu bujjuvu bakutandikire balukuviire ku ntono byabadde bitya byatandise bitya era bikomenkereza bitya omwana mulenzi ono ng'afudde. Ono mvubuka omulaba ono mvubuka afudde newuliriza bino yabadde ali mu senior 6 ng'amaliriza mwaka guno ne wabula ekikwasa ennaku yabadde alina omukazi gwabadde akwana sayi zero ku express naye yabuze watuuseewo nti omukazi gwabadde akwana abadde mufumbo ate nga bawe nga muzimbi wabula bawe lwagenze safari ono omukazi yakosesa chance yakubire boyfriend we bagendeko out bagenze ku Busaabala beach mukomawo omuzubuka n'agamba omukazi tugenda amulippe kumujjula omukazi namugala kiri fine mugende w'omukazi bawese bagende mu katundu omukazi kawangalyamu waliwo akaduuka akabaddemu omukazi kwe kubuuza omuvubuka nti oyina kondomu omuvubuka n'amugamba nti sizirina n'amugamba kale kwata ebisumuluzo omukazi nawe omuvubuka ebisumuluzo ye n'agenda ku dduuka agule kondomu waliwo omuvubuka yadde amanyiwe omukazi wasula ng'amugambye yagenda amusangeyo mu kutuukayo yagguddewo ennyumba ayingira kumbe neiba alengedde ng'ayingira mu nnyumba eno tamumanyi kwe kukuba endoolo baakubye omuvubuka nga bamugamba mubbi kyokka ekyakwasa ennaku kiri kimu nti omukazi we yazze nga azze ne kondomu naye yayongedde kukkaatiriza nti mubbi olw'ensonga yatidde obufumbo bwe buno okufa ne bamubuuza omuvubuka yabagambye nti bannange jasimbadde munjagala muka musajja ne babuuza omukazi nti omumanyi n'agasimula banko n'agamba gegabbi agatubonyabonya naye abakazi mufanki wobanga otegedde nti bawo omwagala obufumbo obwagala ki ekiba kikuyirirwa ebbali muyina buzibu ki kati omwana w'omukazi yafudde nga badde amaliza senior 6 mwaka guno mwana mubeeremu mwana muli bakimese bantu bange kitalo nnyo era kitalo ddala sitole eyungula amaziga ekwasa ekisa ekwasa ennaku naye ate nga kyaddala kyabaddewo muyongera okubanga musabira b'eŋŋanda n'emikwano ate n'omwoyo gw'omugenzi tumusabire mukama abe nga w'ekiwumulo ekirungi ssaako n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako. Ayo nga tuvuddeyo amawulire agabadde gatambula ga mwana muwala Rema Namakula yanobye ate amuzaye yanobye Rema yajjayo ebintu ebibye n'agenda ate we Rema bagambye sina gyendaga sooka owulirize bino. Mugaka gwawo wetwogerera omanye obubaka mbufunira kumukumu banaye abakuba amasimu mukomye Rema Namakula ne Hamza wetwogerera oluvannyuma lw'okwogerezeganya okungi n'okudda mu nteeko Rema yakombye kwerima. Rema yagambye gwe ne bonookola otya oli wange niwe banaawuba amasikaati batya. Rema takyayagala kuzunga akibakoze agambye si wa kuzunga takyayagala kuzunga era abana b'e Kampala mu comment section kye bamukoze bamulaze nti yeetaaga nnyo Hamza era alina okuguma mu mbeera yonna. Kale kobeere Haji kobeere Masheke kobeere ani yagambye Hamza tebakuta. Mbuuza eyanobye akimanyeko nti yanobye bangambye wanobye nobe nkulekeraani
nze kankubuulire ojja kunneekuliramu mulago omanye abakazi b'okwana n'ogamba bannaaye yense ojja kunneekuliramu mulago ng'anzagawa maama nze ojja kunneekuliramu mulago kyenyina okubuulira taliyo omishaga nje naye bantu esaala nga mutusabira mbi nnyo tuseemu kusaala namwe mujja kufuna ebirungi ng'esaala zammwe ennungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo spread love nawe ofune love naye nga nze ojja kunneekuliramu oyo ye Rema waffe Namakula yalayira n'agamba mu bulungi ne bubi ate bbaawe musiraamu bona abasiraamu yagamba nti nze sina gye ndaga oba aleeta oba akola ki nze najja kufumba eyo tuvuddeyo tulabyeko wano eno dduka ng'omusirikale bamusuulira omwana oba mbu tagaba buyambi nze naawe biibino Apana muleke atwale omwana kawe omwana we mumuwe amutwaleyo taata abadde nekujjute omuwala n'atwala omuwala kale omwana bagezezzaako kubanga bamublockinga naye n'alemerako n'atuukawo omwana n'amuteekawo wansi naye mu kintu kino byonna nga bigenda mu maaso wabaddewo abasunga akalulu ne bakuba kati gona abadde akikola ndowooza muli n'awulira nti kyakola kirungi nnyo era kyamaanyi nnyo kubanga ayina abamuwagira naye oluvannyuma the end of the day kyemmanyi kijja muhontinga kubanga kikolwa kibi bw'obanga babadde oba mukyala we beeyagalako lwaki oba omuswaza mu maseekati g'abantu lwaki oba omuswaza mu maseekati g'abakoowakazi wano bamusunze enduulu neeraya naye kyemmanyi afterwards kijja mumulumiriza awo tuvuddewo olunaku olwaleero omwana mulenzi Gavin aziikiddwa mu Miranga na Biwoowe era nga tulabyeko kata engumi enyuke olowooza bivudde ku ki biwanvu ebikwata ku mwana mulenzi Gavin ninga essaawa yakakati wetwogerera essaawa eno omugenzi eyatuvudde ku maaso stories muzirabye asisuubira nti era nyinza okubiddeŋŋana stories nyingi era woscrollira nyingi nnyo zikyajja naye nga mawulire mabi nnyo ddala temulwana ukuba uzuyo omugenzi ne uzuyo olimwe nagimalako Osokowulidde abamu bakanyagamba temulwana naye ng'okwesindika kubadde kungi nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama abenga amuwa ekyomula ekirungi ebyokuyiga bibaddemu bingi era nga tukyayiga era nga abadde oba oli akola ebyo byonna omugenzi byabadde akola osobola okwekomako ate n'abawala abakyateeka mu balenzi ssente mwesanze temwerabangako temubaddeeko wamu munange nabyo si byangu era tulabye stories bwe ziti nnyingi so kansuubire nakyo kijja kubaako kimu ku ebyo ebyokuyiga eri abantu eyo nvuddeyo ate ye Hajjati Namyalo akiguddeko seeka amwatulidde mulowooza biki byamugambye biibyo
Allah mukako mudduo yowe kaguta Museveni kubanga kino kitonde kyegowe ekisembeza wali ai Allah kikozenga tewali mu nafusi ai Allah kikozenga tewali mu bulimba ai Allah mukozese musembeze musemberera mwongero mwagala era musime era yongero mukozese emirimu emirungi ai Allah ekitiibwa mugulira entambula ennungi omugulirewo obulamu obulungi omuwe future ennungi mu baana be ne famire ye birahmatika wa fadlika innaka ala kulli shay'in qadir ai Allah mu bitonde milioni 50 eziri mu Uganda data y'ekitonde ekirungi kinasomugambye nti yadde muli mu office naye mukama we abantu bawonabona imbeera sinungi engeri gye babayisaamu n'ebintu ebitrending ebitambula ebigenda mu maaso wanino mu ggwanga Uganda sisuubira nti waliwo eyandibyeetaaze fuddewo nakutegezezaako nti tulina abantu 3 bano bali mabega w'emitayimbwa ku misango egyekusiza mu kutimpula fulufiga mwena mwabiraba bamutimpula kata bamuggyemu eriiso nga bamulanga mbu asuusiza okuvuma abantu naye bano ekibakwasiza kiri kimu nti mbu bakola omulimu ogw'okutolola oba okugaidinga omuntu gwe baali banoonya nga ye Kennedy Nsubuga bawa Justin Namere ono nga gwe balumiriza mbu waliwo ebintu biyabba properties nga kwotadde ne ssente ebya full figure era nti bamunoonya ate bano bo ne bayambako nti bamuddusa n'abaddukako era bategezeza mbu essaawa yakakati wetwogerera ye Kennedy aliira ku nsiko bingi nnyo nze wendi nja kubanga nga bawa era nja kubanga nga batuusaako fuddeko era nga tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo nabagambyeko nti waliwo olutalo sematalo olugenda mu maaso wakati wa Fangoni Forest ne Dr. Jose Chameleon kakati nga womanyi abamu bavuddeyo ne bagamba Chameleon yedigradinze nti yandibadde actinga nga immature person abamu ne bagamba nti bannammwe katuulira ono yagamba ki Kamili bw'obayo n'amabanja ga enyali mu ge walya n'otakola bagenda kuba bakutaddemu baana abo omwana kuba olukato mu kiraabu otulabeko amasasi bagakendeza ennaku zino balinze bululu ali nsikini oba neddiiro gye bakuwa n'otakola bakutaddemu Kamili nga wembagambe nga ntandika kabiifu kammwe tekagatta tekanyuma naye nze kansanyusiza nti osanga Bobi Wine munamujja mu kamwa kammwe kati bwe mwetwale ng'enfunze za Museveni ezisiiba zimusaba essente naye mbagambe gavumenti erina kyebabalako sinakindi eyagala omu ku mmwe agende mu maaso ng'akaliza ddala fayiro ye agyongerako agizimba ettaffaali eya Madakesi oba we muba omu ku mmwe alina ssente z'asaba oba byabanja guno omutego gwe babateze mu kulaba omu ku mmwe agenda kubuuka mu kibanyi omu wakusiba kaba pamba yagwa bagenda teeka pamba mu nnyindo bakubeko eriisa evvannyuma naye nga guno omutego gwa mafiya ng'akooya abantu mafiya nga n'akola lisaafu mu bakozi be batagala kusasa oba ayagala bafe binaabireeta abakubaganya bantu bange si bigambo byange nze mbawo kubatuusaako ebitambula olutalo olwotwalulabya ate lukya trendinga ono n'agamba nti ono oba lwakuba mbu sente ze naalemu ze yalya n'atasasula ono n'amugamba nti oba bidiiruze byebateekamu nti kati babaseetinze bokka na bokka bajja kubanga bakola ki beekuba ffe wetuli nga bulijjo gabatuusaako eyo munnange nvuddeyo omwana agambye wali okaabyeko amaziga g'essanyu ago ge bayita tears of joy tulabyeko abantu bangi abagakaabye agambye munnange nti yakaabye amaziga g'essanyu muyinza okwebuuza kiki ekyamuviiriddeko kubanga akaaba amaziga g'essanyu katugendeyo alutuviire ku ntono kulamusizaako wenna Munnayuganda bannange nkaabye amaziga wali okabyeko nga amaziga gassanyu Pulezidenti Kyagulanyi nannyini masannyalaze omwagala w'abangi kabiri tikabannayuganda tubadde ku kitebe nga bakansala bangi mu divisions zonna naayogera Julius Katongole emirundi 2 byanjogeddeko mubiwulidde muganda wange gwe
bw'olifuna omukisa His Excellency Kyagulanyi n'ayogera ku linnya lye oliwulira obuzito kye kitegeeza. Nkugambye Katonda alina obusomo bwe yateeka mu president nzaani wuuwi nsabira kansala MP Munnayuganda wa boda waakiri nga tonnafa saba nnyo president ayogera erinnya lyo Uganda empya. Gambye president amanyi nti Katongole gyali Julius Katongole era bannange wa Katonda wangaza omwagala w'abangi president Kyagulanyi. Gambye ayogedde erinnya lyange. Gambye nze kati ennaku zino ntambula. Oyo president yamumanyi. Oyo president yamumanyi. Obwana obutobuka. Oyo. Gambye omusajja alina amasannyalaze. Natuuse ku ground. Ngabantu bayimba mu mirasana. Oyo president yamogeddeko. Siba mumanyi kansala gwe batuwadde. President gwe. Muganda wange. Munjagulizeeko. Nenange mbaagaliza. Nanyini masannyalaze abogereko. Era nze mu bulamu bwange kyova olaba tanva wala ekipande kye era n'okukiwanga mu nju yange mwekiri President Kyagulanyi Robert Sentamu eno kya Mandela kuba mmanyi ono buli kyendiye nenga nzaani mutabani wa Gertrude Namwebe nenjogerwako His Excellency Kyagulanyi. Bobi Wine amanyikiddwa ensi yonna. Bobi Wine buli wagenda bamwagala. Abantu abali ku mitima. Ne mu nkuyanja y'abantu n'alifaalinga ku mumiransa nafu Katongole we Kabowa. Owe Nateete. Owe Mutundwe. Bawa Mama Solo. Taata Subi. Nayogera kunze. Gwe. Omuntu ayagalwa ensi yonna. Ajja mutwe. Ensi nebuuka. Nayogera Katongole omunaku. Mungu. Wangaza omukulembeze wange Kyagulanyi Robert Sentamu. Muwe obulamu obulungi nga bw'obuli kimu ekisoboka. Mutangiriza abalabe. President nze ogwange ogunkoledde nga ndi mulamu. Mu nkuyanja y'abantu n'alondo bayonze Katongole. Nanjogerako subhanallah. Nenga kati kiki ekingana okwagala Kyagulanyi president wange. Baganda bange ndi musanyu. I'm jubilating. Julius Katongole omuntu amanyikiddwa ensi yonna amanya g'abantu na Julius Katongole. Kanesekereko. Uwi mama. Nze bannaye Gambye ebinsuseeko ennaku zino byo si byangu naye binsuseeko. Abasajja bali mu magye mu gavumenti ya Museveni bagasinga president Kyagulanyi anjogerako. Singa anjogera ne Gambye bu video buno ngenda mbusala. Abaana ndi balaga omusajja ow'amaanyi ssebo yali amanyi omulabano yali anjogerako. Abasukulu njakaluba ng'egolaba saali wa bulijjo na. Oyo yali ayogera ku nze moza nkaddiye nejjajja mmwe nali omusajja omusiro oyo gwe mulaba oyo gwe musomako oyo ali mu State House yakulembera ebisanja bye 2-3 n'ava kuba president. Oyo yali amanyi kati bo archives bonna nterese. Long live my president Kyagulanyi. Ndowooza omuwulira era omulaba kamwenyumwenyu kalina kutama agambye nti munnange yali tamanyi nti yaani oyo munnange okulaba ng'ate bamumentioninze kati nno si gwe mulundi ogusoose nno naluli yali ayogera n'amumentioninga. Abantu abamu bagamba kantu katono nnyo akawa omuntu essanyu si bingi. Tebiba bingi nti kantu katono nnyo akasanyula omuntu ne weesanga ng'ate munnange atambulira waggulu nnyo kye bayita oba nkiyite ntya nti omuntu wakolera ne statement n'agamba nti ndinga alinga omuntu oba atuuse mu ggulu naye nga lwasanyu. So oyo bw'atyo agamba nti ekikulu president we okumumentioningako erinnya kyokka kiba kimala era yabala awulira nti kiwedde ebirala ne bitakola ki ne bwe bijja abamanyi kati atambulira
kumulala ninga we bali kubanga we kumide ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala nkugamba bugambi nti gwe tulakalira nywera ebisigadde buterevu ojja kubanga obifuna era nja kubanga mbikutuusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tovaawo